sagala kulayiza yombuza ngalaba nga ate ekyo nkitegeeza ogenda kuva mu Fdc kati waliwo abuuza kalinse watambuza wajalaga sereko naye yali muzala Ssemuju ava mu Fdc alaga wa nja okufuna ogenze n'enkyukakyuka nja okufuna gyendaga ampuliriza ndoza mulego Ssemuju Nganda agambye ebigambo mubiwulidde bulungi oyo muna FDC Ibrahim Ssemuju Nganda. Ibrahim Ssemuju Nganda agamba nti mweteefuteefu okuva mu FDC mu May owa 2025 tannasalawo kibiina kikyagendamu wabula anaasinziirirawo n'amanya agenda kugwawa. Tujjukira bulungi ekibiina ki National Unity Platform kyaliwo nga kikutte omumuli. Ababaka ab'amaanyi baasalawo kyegattako naye waliwo abaagamba nti ffe tuludde ebyobufuzi Kyagulanyi Robert Ssentamu tatukulembera kubanga ffe tulina omukulembera eyakajja. Baatya nnyo amaanyi ge yaleeta nga tabeerangako mu byabufuzi bya Uganda naye ate n'anyeenya Mwami Museveni okubula omujja mu ntebe wadde nga bamulayiza mu nkukutu mu bubba. Olwaleero ababadde abagundiivu mu NUP nga beeyita ab'amaanyi abaludde ebyobufuzi by'eggwanga Uganda baavaayo ne bagamba nti waliwo abantu abamu nga musaana kukulemberwa. Olwaleero batandise okuyuuya NUP nti baagala ogiyuzaayuzaamu. Waliwo enkola ey'okugunjawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya sinakindi nga kyaggulwawo dda naye nga tebannabakiraga pabuliiki. Bateekateeka 2025 bakimeruse bakikubewo bannayuganda babalage nti tutaddewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyegattirwamu gundi ne gundi. Beeyawule ku NUP abali mu bibiina gye bakyali beeyawule beegattiremu ekyo ekibiina basobole okuyuuya NUP. Eno mission si yakuyuuya NRM kugijja mu buyinza oba Mwami Museveni wabula yakumenyaamenya NUP. Ssemuju Nganda kakirangiridde tulindeko tujja kuba tulaba abakulu abagenda omwegattako oba ye bagenda okwegattako nga babadde baganzi nnyo mu NUP nga tulowooza nti bantu baffe. sagala kulayiza yombuza ngalaba nga ate ekyo nkitegeeza ogenda kuva mu Fdc kati waliwo abuuza kalinse watambuza wajalaga sereko naye yali muzala Ssemuju ava mu Fdc alaga wa nja okufuna ogenze n'enkyukakyuka nja okufuna gyendaga ampuliriza ndoza mulego Ssemuju Nganda agambye mwaka ogujja wano abakulu balina kye bandaze bwe nnyenyezza ensaasi zange obulungi bwe ppona okuseesa mu byoto gattako okuzannya omweso gw'ensimbi enganda n'abakulu balina kye bannengezza. Abakulu bakindaze nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekigenda okugunjibwawo mu Uganda sinakindi nga kyagunjiziddwawo dda. Ng'ekibiina kino mwe mugenda okwegattira Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda ne ba Mr. Inommo. Ba Mr. tulina experience okusinga abantu abalala ate abantu be balowooza nti be bagenda okunnula Uganda. Ba Mr. ffe tuludde mu byobufuzi bya Uganda. Ba Mr. tetugenda kuvunnamira muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma. Ba Mr. tetugenda kukulemberwa muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma. Baakoze alliance ne Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda era nga bagenda kutondawo ekibiina sinakindi nga bakitonzeewo dda okweteekateekera okulonda kwa 2026 bavuganyize mu kibiina ekyo. Omanyi ba Mr. Inommo bano baalwana nnyo okukwata people power bagiteeke mu nnuupu egimire. Kyokka nga His Excellency Bobi Wine gwe baagendako yali mugezi nnyo. Bano abagenda okutwala people power mu nnuupu egimire ate baawunzika nnuupu His Excellency Bobi Wine gyatutte mu people power lwakuba yo teyagimira kubanga ekigendererwa kye tekyali kya people power kumira nnuupu. Lwaki baayagala nnyo nnuupu eno emire people power? Kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti omuntu wa people power abeera determined nnyo ate abeera teyeeguya kintu kyonna. Singa asanga okusoomoozebwa oba okunyigirizibwa kwonna nga option esigaddewo yakulinnya ku mmeeza agenda kulinnya ku mmeeza nga talinaamu kwekeka kwonna yadde okwebuuza ku muntu yenna yadde omutima gwe oba kyakola kituufu oba kyakola kikyamu. Naye nnuupu eno bw'emira owa people power emurebrandinga abadde ayambala ovulo n'ayambala essuuti, abadde ayambala akakoofiira n'ateekako ettaayi, abadde ayambala zibbuutusi
n'ayambala engatto z'obuvunaanyizibwa. Kaakati ne bw'asanga okunyigirizibwa kutya, ne bw'asanga okusoomoozebwa kutya, nga option eriwo yakulinnya ku mmeeza, agenda kusooka atunuulira ettaayi ye, atunuulire essuuti ye, agambe nti nedda abantu abayivu oba abantu abali diplomat tebakola bino. Weesange ng'eribadde eddagala ly'ekizibu aliyiseeko olw'okuba afokasinze ku kitiibwa kye, ettaayi gye yeesibye n'essuuti gy'ayambadde, akirekaawo kigende. So ng'ate omwana wa people power ye talowooza gwakubiri, taliiko nti banandaba batya, as long as alabye ng'eri ekkubo lisobola okubaako embeera gye likyusa mu Uganda. Kyovula abaali balwana nnyo bakwate people power bagiteeke mu Nuupu. Kyokka His Excellency Bobi Wine ne bamusanga mugezi nnyo Nuupu gye yateeka mu people power, kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti Nuupu ekubika, naye people power eringa muzimu tekubika, ogisangewa esinziirewa, yaba girimu bo balumbika. Naye bano abambadde amasuuti ebiseera ebisinga ne bagenda mu paalamenti basobola okubawaayo obumotoka bukadde 200 buli omu ne bawuguka, ne babawo obukadde 100 buli omu ne bawuguka, ne babawo obukadde 4 buli omu ne bawuguka. Museveni n'asigala ng'afutyanka eggwanga, ng'alidobonkanya, ng'afutubbala ku bannayuganda olw'okuba nti bakimanyidde ddala bulungi nti bo bangu baakusanga okuweebwa, bo balina adresi. Kyokka ate yo people power terinaako adresi. Kyova olaba His Excellency Bobi Wine musajja mugezi nnyo, kubanga ne Museveni yakuba gudiikudde nga Nuupu egguddwawo, n'alowooza nti mu Nuupu mwagenda okumirira people power. Kumba omusajja yamanyi okubalansinga, akwata Nuupu n'agiteeka mu people power. Ate amanyiddi lwabeera owa Nuupu era amanyiddi lwabeera owa people power. Nange basajja bakulu balabye kiganye Nuupu okumira people power kwe kutondawo alliance yaabwe, ate nga bakimanyidde ddala bulungi era ekisinga okubaluma nti mu Nuupu twenkanankana tetuyinaamu munene. Mu people power twenkanankana tetuyinaamu munene, tetuyinaamu kirimaanyi. Buli alina endowooza ugireete, buli alina ekyokulwanyisa kireete, buli alaba kaabe mukulembezeewo okusinziira eri mu Nuupu ng'olaba yeekola ebitajjansa mugambeko. Agenza okulaba nga baba balowooza nga bagenda kufuga, bakooye okufugibwa. Era gwe towulira ebigambo bya Honorable Ssemuju Nganda oyo omanta alogambe, omante ogambe addawa ajjeno.